Tushengera na mawulire Bukedde Giweze Emyaka Ebiri Bukyanga Yona Lwanga ava mu bulamu bw'ensi eno Eklezia etegese okusaba OKUMUJJUKIRA Abaorthodox ne bakalambira nga baagala olunaku lwe lufuulibwe lwakuumula ng'akabonero ak'okumujjukira olw'ebyo bye yakolera ensi. Giweze Emyaka Ebiri Bukyanga Ssaabasumba Metropolitan Yona Lwanga ava mu bulamu bwansi ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda 2021. Abaorthodox okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakungaanidde ku lutikko y'omutukuvu Nicholas Namuŋŋoona okujjukira obulamu bwe. Batandise na MMISA ng'ekulembeddwa Ssaabasumba Geronimos Muzeeyi ng'ayambibwako omusumba w'eggulu Nectorious Kabuye. Ssaabasumba Muzeeyi ayogedde ku Omugenzi Lwanga ng'ow'omukisa era ow'ebyafaayo okuviira ddala ku bujjajjaabwe. Kwatibwako bassaabalabirizi basatu bendaba nti baalina biyaringi y'amaanyi nnyo ku byendaba ng'akola olw'obulungi bw'ekyaki yaffe wano mu Uganda. Alambuludde ku lugendo lw'obuweereza bwe. Yona Lwanga ng'atunuulira eggwanga ly'e Uganda mu engeri gy'etambulamu ate era ng'amanyi bulungi nti omuddugavu katuwaali ng'ayitira mu Bangereza yafunamu glimpse. Akakasizza nti Eklezia nsale mu kutumbula n'okunyikiza ensonga za demokrasiya era nti si baakudda mabega. Tukyasobola kudda mabega ku bigambo bikwata ku demokrasi. Demokrasi gwe tuyayaanira era gwe twagala ate nga tusobola kudda mabega ate nga n'eddoboozi lya Yona lyali ng'awe lisinziira ndi bannange oyo demokrasi azaalibwa mu Yonaani oyo demokrasi alimu akafilosofe kinasoma obulungi mukayayaanira nange mbayayaanirako. Awunzisa akuutira abakkiriza okulafuuba n'okutumbula eddembe n'okuleetawo obutebenkevu. Awali mwoyo mutuukirivu weewali eddembe. Eddembe eryo temulitegeera mu ngeri ya kulonda nga bwe tiba oversimplified naye okuva mu maanyi gaaki g'ekibi. Ababaka ba Paalamenti okuli Theodore Ssekikubo ne Helen Nakimuli batendereza omukulu Metropolitan Yona Lwanga gwe yalekera nti kyakulabirako gye bali. Teyatyanga bigambo bye era nali mmanyi nti ebigambo ebyo oluusi nga biteeka ku ndeboolebo abantu abamu bibatya okwogererako ddala naye yabyogera. Yali mugumiikiriza era lumu yaŋŋamba nti bwe siigumiikirize mu ekirisiya eno tunaasigalamu bameka. Abooluganda boogedde ku Omugenzi Lwanga ng'eyali akulembeza amazima mu byakola. Mukadde waffe atugambye nti buli lw'obeeranga ku mazima yimirira okwogera ekyo ekibeera kikuluma. Abadde ategeeza omuntu ono gwe tujjukira olwaleero. Ekigambo kya kwebaza tubeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino.